Bubbi Mutabani w'omukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform First Son Solomon Kampala essaawa ali mu ggwanga lya United States of America naye nga akutte wansi ne waggulu essaawa yali mu kubeera nga trendinga era nga atrendinga mu nsonga ez'enjawulo kakati recently ndavayo ne bategeeza nti Solomon Kampala officially yayingira ebyobufuzi eby'eggwanga ly'etu Uganda era nga yeewaayo naga nti kakati ngenda kubeera nga tenyambako daddi wange Robert Kyagulanyi Ssentamu tubeere nga tetutambuuza struggle olw'ensonga nti abantu bangi nnyo bavangayo nga boogera nti kakati omwana ye yagenda kubeera eyo nga yeeyagala fe abaana eno bafuto soja sima biki nagamba njagala kubeera nga ate byonna bye nagenda okukola mu America mbisuulawo ate mbeere nga tenyambako taata wange kakati no Solomon Kampala recently yavayo n'abako video gye yakola era nga video gye yakola eyo abantu bangi nnyo abasobola okubeera nga temunange bamwaniriza officially mu byobufuzi ate abalala munange ekyabalumanyo actually video nasobola okubeera nga tembaterawo era mwasobola okubeera nga temugiraba abamu ku abo abasobola okubeera nga temunange bawulirawo bimwe mwali omusajja oba MP amanyikiddwa nga Muhammad Nsereko era nga Muhammad Nsereko ono yavaayo n'asabula bubi nnyo omwana ono ngaga nti omwana ono abeere nga ate afa ku bimukwatako ebyamutwala mu ggwanga lya America ebyobufuzi of course eby'eggwanga ly'etu Uganda abeere nga ate alaba birabe oba si ki abeere nga ate abirekera kitaawe kakati n'abantu basobola okubeera nga tebamwambalira Muhammad Nsereko era nga olunaku olwaleero n'obutambi bwenjagala okubeera nga tenkutera waawo Muhammad Nsereko kye bamukoze akiguddeko era nga agenda kubeera nga tebikutera nawe weereddemu okubeera nga of course awo twegattako awo mu comment section n'oteekawo endowooza gw'olowooza Muhammad Nsereko kye yayogera kituufu omwana ono aleme kubeera nga ate ayingira mu byobufuzi naddala ku gino emyaka emito oba it is the right time omwana ono okubeera nga ate naye atandika okubeera nga abeera concerned of course ku nsonga eziri mu kubeera nga te zitambula mu ggwanga ly'etu Uganda agenda wasawo tuwendowooza video nterako ekigalo likinga sharingirako abalanga b'osobola nkujukiza bujukiza subscribing buli wonna bandese video ojja kubeera nga tofuna notification yawo ati kakati Fahad alina ekipya kyasobola okubeera nga ate atuleetera saidi ze no Sheikh Ashraf musomi wa dduwa enamba z'essimu wansawo ziyitawo mukugu nnyo mu kubeera nga takulombera edduwa era nga naawe onaaba omwettanidde ajja kubeera nga ate naawe obulamu abutereezaamuko here and there sobeera nga tomunoonyako ku namba z'essimu ziyitawo wansi awo ku bustika saidi endala Habibu airport pick up nawe bali nnyo ng'ova bweru wa ggwanga wandyagadde okubeera nga ate ofuna omuntu akutwala okujja ku kisaawe nawe bali nnyo enamba z'essimu beera nga ate okupolola wansi awo ku bustika obuyitawo wansi awo buli kimu kijja kubeera nga te kitambula bulungi nnyo maliraadi sana komawo n'ensonga endala nnyinyo temubaawo Honorable Nsereko muli basajja nnyo bano baalemererwa okwefokasingako individually ne balema okufokasinga ku bubiina bwe batandikawo ne basalawo okufuuka ba content creator mu campaign za His Excellency Kyagulanyi kyokka nga bwe yali eri nga alina yali munywanyi we friends of the same enemy nga bagulawo akabiina bagamba nti mmwe tetugenda bafokasingako kuba n'entebe temugirina olwaleero gwe baliko so nga tuddamu abantu bano nga tugezaako okwambalagana n'abagezaako okulya omukulembeze waffe vidiyo tugiraba weka kuba batambuza namujinga w'obusiru oba oli awo asobola okulya mwabo muffe abatasobola kukola ki kufumintiriza wano Bunyoro eno yandibadde Dubai ya Uganda eno bagiyita Oil City wema bagiyita Oil City ne city zeno zonna bandibadde baziyita Oil City but that is just a name erulinya lyokka. Look at the poverty. Tuyise eyo yonna mulabye enguudo zammwe bwe zifaanana mulabye amalwaliro gammwe bwe gafaanana mulabye amasomero gammwe bwe gafaanana bingi nnyo ebizibu bingi bye twandyogeddeko naye ebyo singa waliwo obukulembeze obulungi only the oil ali wano asobola okusolvinga ebizibu byonna tagamba our oil tagamba the oil of the people of Uganda tagamba the oil of the people of Bunyoro agamba my oil njagala okubabulira mikwano gyange until ne babandibadde nga bawa only 10% ezo zandibadde percentage ntono nnyo for the people here nene 10% tebagibawa bagamba 1% ate nayo tebagibawa ate tebagenda kugibawa era ng'ogamba nti emesegi nafu kati kankugulire obutamanya kibi nnyo omuntu okuba nga tamanyi ate nga tamanyi nti tamanyi. One, the laws of Uganda say all minerals in Uganda belong to the people of Uganda. However, communities will get royalties. Kakati bw'owulira omuntu ng'ayogeza omutwe nga mu mutwe gwe mwe muva ekigambo 10%, golowooza omutwe gw'oyo nga liida guba gukola nga bwe yakiraba wa tannaba kusoma ndagaano ya agreement eya oil
kubanga oyina production sharing agreement. Omutwe gwa leader tegukola katutandikirawo. Honorable Nsereko toyina moral authority oyogera ku mitwe gitakola kubanga bwe tuba tuogera ku mitwe gitakola ogugwo tetuguleka mabega. Go discussing okuba n'omuntu ogutakola is a presidential candidate. Gwe ne nomination zakulema so toyina moral authority eyogera ku mitwe gitakola bwe gubanga omutwe gwo tegwasobola kuyamba kubeera ng'obeera nominated kuba kati wano tudiscussingira ku presidential level guli mu kudiscussinga whereby nti gwe you failed nomination nti nayo tuba tuziza ku meeza ne Katumba oye tosembera Katumba oye wa today kuba last elections ye ya nominatinga wegala tugamba nti you are a big threat to Museveni nti bakulemesa okunominatinga bimeka oyo gwogamba atayina mutwe gukola byasobodde okuyitako nga government ebimulemeseza oyogera ku mitwe gitakola toyina moral authority yogera ku mitwe gitakola kuba bwe tunoonya emitwe gitakola ogugwo tetuguleka mabega awo tuvuddeyo agenze n'asiting etteeka nti the laws of Uganda aga nti all minerals belong to the people of Uganda whereby the people of Uganda have to benefit. Kati mbwalwa atandika okucriticizinga ne yeerabira nti waliwo yagamba nti my oil oyo tamucriticizinze wabula acriticizing agamba nti since etteeka ligamba nga bw'alyogedde nti all minerals belong to the people of Uganda. People of Uganda have to benefit. People of Munyoro have to benefit. Agambye ye n'akugamba nti aba communities zijja ku benefitinga through loyalties. Kakati njagala ombuulire bw'oba nga communities zibenefitinga through loyalties njagala ombuulire abantu b'e Bunyoro bafuna loyalties kubanga bandi benefitinze batya nti loyalties bandi bakoledde infrastructure biki ndungudo masomero malwaliro amalwaliro g'e Bunyoro gali mu mbeera ki enguudo z'e Bunyoro ziri mu mbeera ki amasomero g'e Bunyoro gali mu mbeera ki kati what are you criticizing azze n'abuuza nti nga bwe wali okirabyewa omanyi bano ba Honorable Nsereko bwe batambula ne bagenda mu mawanga amalala beekubya bifaananyi n'omusanga Washington Tower ali awo yekubiza bwefukubya kifaananyi tafuddeeyo okumanya nti nsi zino mukulaakulana ebintu byazo bizikola bitya kati nze kankusayitingire ensi gye nali mbaddemu kata nga sinnakumenyera ku oiro kansooke nkumenyere ku bimu ku bintu omugwira yenna ajja okukola bizinesi mu kata bakugamba ku requirements zoyina okubeera nazo oyina okubeera ne katali patana o sponsor. Nali mu kampani ya EGSS nga mwenkolera nga Sheikh Abdullahi mu kampani atwala 60% wano individual nga atwala 60% nga kampani fa abasigadde bakozi akina kutusasulira accommodation emotoka 40% muntu tagalira naye nga wano individual in the whole company atwala 60% eyo kata because abakulembeze bwe batwe bateekera just business. Kati wetutuuka ku oil kata esoloza 83% revenue okuva mu oil waayo kati abantu otunulira abantu abakatali tebali mu mbeera mbi they have no living pressure due to extensive benefits kati tunulira abantu begundi be Bunyoro are they getting extensive benefits embeera gye bafaananamu bw'otunulira abantu b'e Bunyoro bakulabikiranga ono Honorable zayinza okuyita loyalties are they getting those benefits extensive benefits embeera yaabwe ey'obulamu bwe bawangaala bwe babeera kyabadde akunnyonnyola omukulembeze naga nti abo bandibadde bulungi enguudo teziyinza kufaanana bwe zityo nga ensi ewaabwe ekitundu kyabwe kiyitibwa oil city. Agenze n'ayogera ku ky'okubeera mbu omukulembeze teyasoma production sharing agreement ono avuganya ku bukulembeze bwa ggwanga meaning he's coming into power bw'ojja mu power mpozi nga Honorable Nsereko ayagala tugamba nti ye mu nsi gy'awangaalirayo tawulirangayo kyebaga nti agreements zitaminatingibwa once omuntu atunudde mu agreements zino tezibenefitinga bannayuganda they should be terminated. Tezisobola kubeerawo nga bo bannanyini byabugagga they are not benefiting. Oyogera ku kubeera nti oli simanyi teyasoma production sharing agreement bwe ziba nga ezo agreements zakolebwa
nga bannansi bannabunyolo nga tebabenefitinga kitegeeza those agreements should be terminated. Yayogedde ku mateeka mbusimanyide laws bikoze bitya osighting amateeka oli mubaka mu parliament. Don't you know that the laws are amendable? Once omuntu bwatuuka mu bukulembeze agenda kujja ayina parliament ayina abakulembeze b'ekibi ayina abamemba ba parliament b'ekibiina bwe mutuuka ne mulaba nti some laws are not benefiting Ugandans, the citizens of Uganda, kitegeeza those laws must be amended kubanga laws are amendable. Kati kicha criticize ngono akusaitingire teka azifu nti teka balikola nti balita bakola nkusibiddawo lyo telisobola kubeera amendable. If laws are amendable then ngatona yagala kujja mu buyinza then kati okuditicize ngaki kati ono onale bonsereko alinga borabe kazi libeeraawo lyo likola gwakwemulugunya nga she cannot even contribute mu offering a solution mu makage. Kati yono omwami tulina ekizibu, we are looking for a solution, someone has come up with an alternative as no solution, support that person munonye solution. Kati ye atuletedde ebizibu akulaga mu criticizinga nazo ko offering a solution akulaga mu criticizinga. Kakati gwe then what have you offered? Chokanga yetaze na solution kubanga gwe wandira ng'oli byalese then wandi focusinze ku kibiina kyo notulaga solutions zo gwe zozze nazo present your solutions kubanga naawe oli munna Uganda. Naye kakati tulina ekizibu okikuriticizinga akirese n'abagezaako ku offering a solution nabo bakuriticizinga kyokka gwe oli awo otuzizza nsigozo then what are you going to offer nga naawe olina ekibiina naawe olina presidential ambitions zakulema kitegeeza omutwe gwe tegusobola. Tobeera failure to that level. Tobeera failure to that level. Fe olwaleero tetusobola criticizinga Kyagulanyi. Lwaki? Tulina muwa support tutuuke maaso eyo tumubanje bye yasuubiza abantu nti abantu basuubiza 10% eriwa bannabunyolo oyina bino bye wasuubiza tugenda muwa support yonna gye tusobola mu busobozi bwaffe then tutandika okumubanja byasuubiza awo tujja kuba mu position mu criticizinga. Naye as of now tuyina muwa support. Bwobanga tosobola muwa support then gwe jangu ne solution ngolaba tosobola mwegatako muwa support. Era naawe ngabo wagamba nti waliwo abantu abalala abatalonda then gwe bonojja n'ebibyo tapinga mwabo abatannalonda ababa basigalawo. Kakati kyenye ekikuwalampye Kyagulanyi wafuka content creator nga wagwa nnyo mukwano nga wagwa watuuka kweyo level. Mweswazizza nnyo. Yes. By the way, ono sinze yamwambudde yeyambudde yekka mweno video yesemba okulaga butya bwe yakutte empale n'ajejjamu ey'okumanya n'atulaga amakugunyu g'obutamanya. Tuula kakkana laba ka video kano. Butamanya kibi nnyo. Kibi nnyo omuntu okuba nga tamanyi ate nga tamanyi nti tamanyi. One, the laws of Uganda say all minerals in Uganda belong to the people of Uganda. However, communities will get royalties. Kakati bw'owulira omuntu ng'ayogeza omutwe nga mu mutwe gwe mwe muva ekigambo 10%. Golowooza omutwe gw'oyo nga leader guba gukola. Kati omwami ono munzikirize mutwale mu kibiina. Bwana Nsereveni tuula mu kibiina tusome. If a presidential candidate openly seeks to change a corrupt system, Bwana Nsereveni tuula, it is absurd to demand that his vision conforms to the very laws he seeks to reform. Kanzivunulemu aba NRM benyambako. Nti senga presidential candidate yenna mu lwatu ayatula nti azza kujjawo system eyavunda kyabujega era kyabusiru omuntu yenna okumukaka n'okumusaba vision ye okubanga etambulira mu mateeka gennyini gegamu ga regime gyayagala okujja mu bukulembeze. It's like accusing a doctor of malpractice for refusing to use a medicine he believes is poisonous. Nti kifaananira ddala okuvunaana omusawo okugana n'okukozesa eddagala ly'amanyi nti liri poisonous. Bwana Nsereveni ono wano gwe njogerako. You don't use a dictator's rule book to measure a democratic vision.
nti tosobola kukozesa kitabo kyannakyemalira ky'amateeka kugezaako kupima na kuweyinga vision yoyagala omujja mu bukulembeze. A freedom fighter's promise isn't bound by the laws of decay he intends to dismantle. Nti ebisuubizo bya freedom fighter oba reformer tebibeera wansi w'amateeka g'oyo gw'ayagala okujja mu bukulembeze. Nsereko yabadde afuna n'omukulembeze waffe okuba mbu ate nga nakyo kyabulimba mbu tamanyi mateeka oba tteeka kyerisoma kyeryogera ku mafuta na royalties mbu yayogedde ebintu nga tamanyi tteeka lya Uganda kyeryogera. Awo wennyini njagala tugende empola. Museveni ng'ajja mu bukulembeze Uganda yalina ssemateeka eziwera ebbiri bwe mba ndi mutuufu. Yalina ssemateeka ya 1962 gye bayita Independence Constitution. Beni Kiwanuka mwe yali afugira. Beni Kiwanuka nga Obote amaze okujjawo ssemateeka ya 1962 aleete Pigeonhole Constitution. Eyo yali ssemateeka yakubiri. Museveni bwe yajja ssemateeka ebbiri talina gye yakozesaako. Yatwala abantu mu movement system, tugenda ofubutuka mu movement system 93 tuba tuyingidde akakiiko k'Odoki 1995 nga tutandika ssemateeka eyafubutuka mu kakiiko k'Odoki. Ekibuuzo kiri nti lwaki Museveni teyafugira mu mateeka g'abaamusooka? Lwaki teyaddayo n'ajjayo ssemateeka ya 1962 the Independence Constitution? Oba lwaki teyatambulira mu ssemateeka y'Obote? Lwaki Museveni bwe yajja ne ssemateeka ye? Ekibuuzo awo wennyini we njagala tusigale ensereko. Ovunana His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ntamanyi tteeka ly'amafuta eryajja no Museveni erimu fivalinga ne banne. Awo wennyini we njagala mbuulize kasookedde ssemateeka ya 1995 ekolebwa yakakyusibwa emirundi emeka? Oyinamu akawaayiro ku mafuta nga tekakyusibwa nga tekali amendebo, kubanga omuntu gwe yagala okuvunaana ayogera n'abantu nti senga babeera bamutadde mu bukulembeze bikiri agenda okukola. Okutta vision ye ogipimira ku dictators rule book. Wabadde confident ng'olagwa otegeera. Wuliriza. Imagine blaming a revolutionary for not memorizing the laws of the regime he intends to overthrow. Bwana Nsereko kye yabadde akola. Okutta freedom fighter ayagala okujjawo regime, omugamba ntamanyi mateeka ga regime gy'ayagala kujja mu bukulembeze. Alaba akatambi kano njagala weebuuze. Kyamagezi. Swaba akutte Quran ayingidde essabo ayagala odyokya. Kyamagezi okumubuuza n'okumuvunaana nga bw'atamanyi mateeka gafuga ssabo ntoyingira munangatto senga abayingiddemu n'engatto. Ku sayidi yo kikola amagezi. Kikola amagezi ku sayidi y'abasamize. Ku sayidi ya Swaba n'abamukkiririzaamu kya bujega. Kyentegeeza ki? Nti mbantu Nsereko be yabadde ayogerera musaasira abatambuza akatambi ke. Byayogedde byabadde bikola nnyo amagezi. Eno ewaffe gye tutuula nga tulaba omusiru pereketya. Nazudde kintu kimu. Some people sorrow to the cage. They get angry whenever the birds talk about flying. Nti abantu abamu bali so used eri obusibe oba bali royo eri obusibe nti banyiga nnyo buli walaba ebinyonyi nga bireekaana byagala kubuuka. Nsereko applying the constitution of corruption to the agenda of liberation, that's intellectual comedy. Okutta ssemateeka y'omuntu gy'akozesa okufuga ogezeeko kugipimira ku vision ya liberator. Eyeno gyentula tukiyita intellectual comedy. Kwagala kwepalawuda kwepositioninga nga ayina ky'omanyi. Mu programu yonna wayogedde bya busiru kyannaku nti waliwo abatambuza obutambi ku peegi ez'enjawulo ng'ate bo balaba wayogedde amagezi. Nayogedde okuzuula ekintu kimu nti ababisi tukyayina bangi ab'okusomesa. Judging a freedom fighter by a dictator's law book is like grading an architect by the ruins he's rebuilding. Nti okuvunaana freedom fighter ng'okozesa amateeka gannakyemalira kifaananira ddala okugaba max ng'oziwa omukubi wa plan architect naye ng'osinziira ku kizimbe kyali mu kumenya. Ewuwa Nsereko kikola amagezi. When you apply the laws of a collapsing order to the vision of the new dawn, you expose not your knowledge of law but your ignorance of change. Nti senga ogezaako okukwata amateeka ga system eri mu kugwa oba gye bayintendinga okusuula ekigo okugezaako okupimirako
looto ne vision y'abo muli mu kugisuula ekigo oba toyolesezza buwolesa butamanyawo bw'amateeka naye ate oba oyolesezza n'obutamanyawo bwankyukakyuka kubanga tewali pulezidenti ajjanga mupya n'akozesa bya mukadde kufuga ebibaddewo byonna ebisinga bikyusa 70% okusobola okufitinga mu vision ye. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tuchaddeko ewa Sheikh Asiraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange Seeka Asiraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa balina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulombeddwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombeera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaase enamba yange yeeno eri 0707363711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.